Ejjandira yo mu bitundu eby'empigi waliwo omuzungu agambibwa okubeera nga ayagala okugoba abantu ku ttaka wabula nga tebakanyiza n'abatuuze era ono kidiridde okubeera nga abatuuze abali eyo mu bibiri bagenda kusengulwa naye nga tewali wadde okuweewaayo 10 nti oba baliyirirwe ate nga ono bwe bamugambako kigambibwa mbu atandika okwebuzaabuza n'okubeera nga afuuse nantagambwako ku kyalo. Abakulembeze bamugambako kigambibwa mbu basibira mu makomera emboozi eno gye tugenda okulaba. Abatuuze ku kyalo Jjandira ne Kasuubo mu tawuni kanso y'Ekayabwe mu disitulikiti y'Empigi bali mu kusattira olw'omuzungu nannyini kitongole ki Child Africa ne Vision Investment okwekubaana ne bakayungirizi b'ettaka n'ekigendererwa eky'okubagobaganya ku bibanja byabwe. Byatandikira awo ne basima omusenyu eri ewaffe mu kibanja ebintu byange byonna ne bifiirayo awo ne bampawabira omusango gw'ekibanja ky'ennimu batuuka mu kkooti bw'amatu ne bagamba balina kibanvunaana. Ku ttaka lino ninako yiikazi 8 ye Gabula agamba yiikazi zange 8 amanyi ziri eno mmanga gye zikoma ate yabba ludda lw'engulu olw'abaganda bange abali e Kampala. Wakati mu kulemesebwa okw'amaanyi okuva mu bakulembeze b'Ekayabwe okuli ssentebe wa LC2 Isaaya Kimbugwe ne wa LC3 Aliwani Mujuzi n'abalala, maneja w'omuzungu ono Wilson Wanyama yasazeewo okubagalira mu kaduukulu ka poliisi Empigi asobole okutuukiriza ebigendererwa bye ne mukama w'omuzungu era abakulembeze tubasanze ku poliisi ne batangaaza ku nsonga zino. Ng'ekibanja kyaffe kya myaka mingi tuluddeko emyaka egisukka mu 2 naye twewuunyiza nnyo okulaba nga omuzungu atumye maneja we Wanyama Wilson n'atuteeka mu komera. Okuli obulizi nti muzungu yagula sina kye tumanyi tebali mutwanjuliranga kumuwa oba busuulu ng'obutu bumuwe oba kwegula. Aisha Nakirijja amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Empigi asinzidde wano n'asaba akulira abakozi ku disitulikiti Moses Kanyarutooche okwanguyako kutongoza akakiiko k'ebyettaka ka disitulikiti olw'emivuyo ku ttaka gikolweko bunnambiro. Naye abantu badda mu maofiisi n'agenda alimbalimba omuntu nti ettaka lyoguze teririiko baki basenze liriko abaki basenze. Naye njagala okuba omulanga gwange Lakaawu Kanyarutooke Moses bapula obukiiko balayiza obukiiko bw'ettaka babwempawalinge tutandike okukola emirimu egiteekeddwa okukola mu disitulikiti yaffe. Zedi Kasule nga ye mmeeya wa tawuni kanso ey'Ekayabwe aweze okutabaganya enjuyi zombi emirembe gidde ku kyalo. Ngenda kuteekawo embeera n'enteekateeka okuyita paati zombi ey'omuzungu ne wamu n'eyabakulembeze bakabaka b'etawuni kanso n'abantu abalinako ebibanja balina tutuula ku mmeeza emu nga tuli wamu n'abakulembeze abakabaka b'etawuni kanso. Ye Wilson Wanyama maneja w'omuzungu ayogerwako ku lukomo lw'essimu bw'ati bw'ayanukudde ku bigenda mu maaso. I need information. He is right to give information or not to give information. Byamutalemwa Kizito Vincent, Salt TV Omunyo.